oluvannyuma lwa Museveni okuyenjebuka okuggwaawo entalo z'okutwala Entebe ye munda mu NRM zeeyongedde. Gavumenti ezzeemu ebiwayi, wulira bulungi. Museveni ali wali bw'ati alaba His Excellency yagamba mundeke sikyayinza. Mananga omwana wa maama abeewaka bagambanga bw'otyo. Omukono tegukyasituka. Mundeke sikyayinza. Kati Museveni byayimba. Mundeke sikyayinza. Omukono tegukyasituka. Alaba abasajja nga bagabanagabana ekintu kye wali. Ye kyamaanyi kyakola kati ennaku zino ayiika bumwanyi. Era mwe abameketa otumwanyi ojja kumeketa akantu mu State House ng'olowooza mbwe mwanyi yagudde tokuba ku simu yange. Juzi bamuwa omukebe gwa Fragile kati takyayirimuka ayiika tumwanyi bw'olaba akantu akaddugavu keesonyiwa. Bw'okameketa tokuba ku simu yange. Awo Uganda naffe etandise okutunyumira. Ababadde beeyita bannannyini buyinza, ababadde beerowooza nti be bokka basobola okukulembera eggwanga Uganda, baawamba obuyinza bwa bannayuganda ne beerayiza nga si be baawangula. Olwaleero musajja wattu ayenjebuse abadde alwanirira Entebe ng'ayagala nti bw'avaawo waakiri ateekewo omutabani we, n'omutabani yennyini byasiba bikutuka. Bennyininyini bye yalowooza nti bwe bajja omudifendinga omwana atwale Entebe, ate kati bali wali nabo baswamye, bagimanyi nti nno muzeeyi waaviirawo bw'ati, nabo baagala kufuukako bakulembeze. Era kati bali mu kuyeekera omwana obi nnyo. Ku bantu nno abaagala okulwanira Entebe ya muzeeyi, ate ne Sipiika Anita Amongi yeegasseeko, luli olutalo lubadde lwa munda mu famire, nga bagamba nti oba oliawo omuka Ajegwanyiza, oba oliawo ne Muhoozi Ajegwanyiza, naye ng'ate waliwo n'abaana b'abajjeno, kuba ne Kayindo Tafire tatudde naye alina omwana we, era nga naye amwagaliza kukulembera ku ggwanga lino. Kyova olaba nti olutalo lwa Kayindo Tafire ne Muhoozi lwasituse, Muhoozi agamba yalina okuddira kitaawe embigere. Kayindo Tafire agamba nti naye omwana we akuze, ate naye asobola okukulembera eggwanga. Kati kwegasseeko ne Sipiika Anita Amongi, kitegeeza nti olutalo lukyali lunene. Muzeeyi takyalina maanyi gasobola kulwanirira mutabani we, kyokka ate nga ne mutabani wa Museveni, David Muhoozi, naye ali awo agiswamye, kubanga naye ajjagala okufa obufi. Lunaggweerawa, ani anaatwala obuyinza? Ani agenda okusikira muzeeyi ng'avuddewo? Tubirinze. Haji Ssettuba mu kujjukiza nno kutambula ne mu pulogulaamu zaffe zino. Haji Ssettuba musajja musomi wa dduwa, ayita mu kusoma dduwa, naye ate nga byonna by'aba asomedde dduwa bituukirira naawe n'ofa essanyu. Baasomeddeko ku dduwa ze, bakomawo ne beebaza. Batanaba kusomera ku dduwa ze, mwangu mumukubireko simu 0703 31 39 25. Ate omanyi ku simu yange kwe mutuukira, Pastor mekesa akantu tokuba ku simu yange akusika mwanyi. Ate abasajja mwagala nnyo okumeketa emwanyi enfumbe. Kameketa ati own risk. Kati muwulire kiri mu State House, ekiri mu gavumenti. Supiika mulowooza akyali supiika? Supiika ayagala bwa pulezidenti. Naye Magogo ne Supiika Museveni n'afuna olungu bangu bagenda kukuba omuntu essasi mu mutwe. Olanya yatuukawo awo n'ayagala alinnye, olanya baamukuba essasi mu mutwe lyali lyakatwa. Ssebo, liitani yagambye okulya essaawa zino, tomanyi ze ensaawa sizaakulya. Gwe Supiika tayagala buyinza, ssebo Supiika pulezidenti. Supiika ekintu akitwala, wulira munnange bwe bijja. Supiika yeepositioninze n'abantu be. Supiika alina ebintu bibiri byali mu kuvujjirira. Avujjirira okutoolanya, avujjirira n'okukozesa abakyoli n'abantu b'engulu awo
wabasimba besi etwala obuyinza nga ina abakyoli naye bannange kiri mu gavumenti munnange akikola atya Supiika yakwatagana n'abantu abamu abaali okumpi n'Olanya naddala famire y'Olanya ne bammemba ba palamenti abamu abaveeyo ne bamukolera kakuyege wansi Supiika yabakwata ekintu kuba ye Museveni bwe bamumultiplyinga mu by 100 is equals to 0 kuba Museveni is 0 now ne bw'omutayimuzingamu n'omumultiplyinga by 7 Museveni is equals to 0 kati now Supiika ali mu kintu akola atya Supiika akolaganye n'abantu ye lwaki gyentandikidde kimbadde ku mutwe kansooke bino wamma kansooke bino awo nga nsimbye wakati olukiiko lwabadde mu State House lwabaddemu omulenzi oyo gwe bayita abaho Balamu Bujingo engeri gye bagenda okutwala social media bagambye batuteyo olugambo obutereevu nti tubikudde akawuuwo k'okukunga abantu okujjayo His Excellency Kyagulanyi okumunona ku kisaawe tumutwale ku kitebe wayina okubeera munnange ku kitebe munnange kwabaddeko oyo abaho nga bateesa bulungi nnyo okumakinga sure nti nno bavuga social media era Bujinga agenda kutandika okukola ebintu ebiri weird okutandika n'enkya ku Sunday ate okukola ye ekintu kugamba kitwale social media tubeere nga ye gwe tudiscussingako gwe twogerako oba kulumba His Excellency oba agenda kweyambula mpale waliwo omwana yamukola wallahi omwana yakola kantu nali mmanyi nti Bujinga afuse ku kituuti nimwe banamu ebintu mubikola mutya ng'agirawo ati akati bannaye Pentagon kati agenda kukikolera ndowooza ddala ebyaddala bateeseteesa okukola ebintu ebitwala social media batuggyeko okubanga tufokasinga Tikyalumbu ye yasooka otusomesa ekigambo diversion kati ffe ekyaffe oba Bujingo yeyambudde oba aniedde ku kituuti oba akoze eki ffe tutambuza kunona His Excellency Kyagulanyi kubanga babiteesezza n'oyo omusajja abawo bagenda bikola now eyo nga nvuddeyo bagenda kutwala pressure asisinkane Museveni ng'ennaku z'omwezi 27 ogwokubiri ku Lwokubiri bagenda twala pressure ab'amakomera Museveni agenda kusisinkana pressure ng'ennaku z'omwezi 27 ku Lwokubiri byabasheija message agifunye etwala pressure ewa Museveni era byonna ebinaddako tujja bibabuulira by'anaabayogedde naye Bujingo agenda kuweebwa ettaka ekigoogwa mu kitundu bayitayo kigoogwa simanyi ku Bombo Road oyo si Bombo Road bagenda kumuwa ettaka azimbeko chaachi essomero lya primary ne lya secondary atekeko ne home egenda okubeeramu abaana naye egenda kusinga kubeeramu baana Banyarwanda be bagenda okujja Congo okubayingiza Uganda bwe mulaba nga babalimba mbukana nevudde waawo egenze kigoogwa kiteeke mu osirike olwaleero maama Nnaabagereka awubye olubu lw'ekigere mu State House abadde mu mmotoka ya Hilux ya Isuzu double cabin black mu kala ngeri yugi 456 wayi maama Nnaabagereka olwaleero abaddeko mu State House ebibaddeyo sibimanyi bwe naabifuna nja bibabuulira nyina ensonga lwaki ekyo nakyo nkyogedde ebadde yugi 456 wayi Isuzu double cabin ya bolaka
olutalo lw'obuyinza. Excuse me. Supiika obuyinza abwagala ayagala bukwata si kulwa nga babutwala. Awulira akisobola ye ne magogo. Era akolaganye Besa asinze kugisimba nnyo. Besa asinze kugisimba nnyo Mwakyoli region waggulu awo ng'akolagana ne famire ez'enjawulo era yakolaganye dda ne famire ya Cecilia Ogwala era agenda kuteeka omusimbi era atadde omusimbi mungi nnyo mu famire ya Cecilia Ogwala okuleeta oyo omwana kyova olaba NRM gwe wagira ne FDC gwe wagira kubanga ayina omukago ogwo gwakwasaganyiza wakati wa FDC ne NRM mu bantu abamu. Ayina omusimbi muyitirivu nnyo gwateeka ku akawunti okuva direct ku akawunti za parliament n'ateeka direct ku akawunti ez'enjawulo. Y'ensonga lwaki tebaagalira ddala honorable zaake kusembera wali kubeera komishona wa parliament kubanga supiika ayina omuzannyo gw'azannyawo n'abantu be. Supiika naye ayagala buyinza. Ayina abantu bakolagana nabo nga yabawandiika ng'abakozi ba parliament naye nga si bakozi ba parliament nga bafuna omusaala. Ezimu akawunti za kyama ng'ateekako ssente direct awayalingako. Abamu yabaleetanga baana b'Olanya. Esente ezimu zikukuta nga ziyita mu mutabani w'Olanya gwe bayita Andrew Olanya. Oyo yasikira Olanya mu palamenti. Ali omwasirise tolina w'omulaba. Waliwo omukyalo omulala muwala w'Olanya ayitibwa Diana Acheng Olanya. Abeera mu Amerika. Naye bwe yatuuka mu Amerika oba yafumbirwa omusajja ng'aliko erinnya King. Omuwala ono yeeyita Diana King. Diana King Olanya. Omuwala ono ali mu ggwanga lya Amerika naye omusimbi afuna omusimbi omuyitirivu ng'omukozi wa palamenti. Afuna omusimbi muyitirivu nnyo supiika gwamukwekamu ogw'okutwala obuyinza okutwala entebe ya Uganda. Ye mu Amerika era ali mu Amerika tali mu Uganda naye palamenti ya Uganda emusasula. Ekyo supiika yakikola n'abasembeza oluvannyuma lw'okutta kitaabwe. Bwe batyo ne basirika ne basalawo okulya omusimbi ne balya kitaabwe Olanya. Kati wamala obamanyiiza essente n'abayingizaamu ddiiru eno nti basobola okubeera mu buyinza kati ne bakuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Waliwo omwana omulala ow'Olanya era akola mu palamenti bamuyita Harold Olanya. Mwana mutamiivu munywi wa mwenge nnyo. Oba akoze oba takoze afuna omusimbi okuva ku palamenti awo mu palamenti nga gugenda ku akawunti ze naye nga supiika abikola lwa bintu bibiri okubaziriikiriza olw'okutta kitaabwe ate n'okukwekayo omusimbi ogumuleeta mu bukulembeze. Kyekyo nno kye bayita ekirimu NRM. Naye Museveni omukono gubadde tegunnasituka alina ebizibu bye. Kaana akale obumwanyi bw'ati n'afunamu amaanyi n'akuba supiika essasi mu mutwe. Supiika tokuba ku simu yange, Magogo tokuba ku simu yange. Nkubuulira. Ekiri wali abantu bagabana obuyinza nga Museveni alaba bw'ati. Naye talinaako nakyaswa gamba naye munnyambeko wano. Omukono tegukyasituka. Ye y'ensonga lwaki honorable zaake tebasobola kumukkiriza kusembera wali we batemera kubanga bawulira ng'eggwanga baagala kulyeddiza balitwale. Waliwo omuntu alina kyambuuza mu secretariat tugenze mu politics.
tugenze mu politics kati mwesibe enkuba munywere. Bannayuganda okusooka byonna mbeebaza olw'okuzuukuka ennyo ne mulwanyisa akabano. Olaba tukyayogera bwogezi bigambo naye nga batuwulira. Amawulire gonna e Uganda gajjudde kabano era kati bakoogera kuba twakamanya. Ebbanga lye twali tetukamanyi baali bakakweka. Okuva lwe twayogera tebakyalina kyakkola bakonfaminga nti akabano weekali. Waliwo amawulire agamu gaabadde ga TV, amalala gaabadde ga radio. Amawulire gano gonna ngenda gayitamu, ngenda gabalaga wano. Naye wulira. Bulijjo twogera nga bagamba tuwalampa Buganda. Buganda mulina okukola ennyo nga bwe mwakola mu kuleeta Abanyarwanda nga mubakwesa emmengo. Mulina okusituka mujja Abanyarwanda emmengo mu Bwakabaka bwa Buganda. Bwe munaagaana okusituka okugogola mmengo nammwe mugenda kukiregako. Ebyo bye mulaba ebiriwo bwe busayini obutono, puresha kasayini akatono akalaga ekiri munda ekinene. Kikwewuunyisa nti puresha asobola okwogera ebigambo ebyo ebinene bwe bityo n'abyogera ku Kabaka n'afuna n'abawagizi abamuwagira nti puresha mutuufu. Eddoboozi lya puresha erirwanirira obwenkanya bwe liyitamu okusinga erya Mmengo, okusinga erya Kabaka, ne bw'anaayogera ebitali byo puresha ajja kuba asinga. Kati tuli muri yo tooko, akitwala akigaana. Puresha bw'aba ali ku sayidi y'abanyigirizibwa ng'era ajja n'ayogera ku ludda luli n'akuba oludda luli olunyigiriza. Kati puresha kyonna ky'anaayogera ajja kufuna obuwagizi kuba tewali ddoboozi liva Mmengo. Mmengo mwakwata Abanyarwanda ne mubakweka Mmengo. Obanga mumanyi, obanga temumanyi. Bwe muba mwali temumanyi, mulina okubaako kye mukola ekirabika. Mukwatagane ne bannayuganda abasituse kuba wano. Bannayuganda bwe baasituka ne batandika okulwana olutalo lw'Abanyarwanda. Sitiiru Buganda mukyasirise. Mmengo musirise, Abanyarwanda ekibondo kyabwe kiri Mmengo. Tetugenda kuganya Munyarwanda kufuna mirembe mu Uganda ng'asinzidde Mmengo. Enkuba gye tunaakuba Omunyarwanda ali ku Mwenge, gye tujja okuba Omunyarwanda ali e Mmengo. Enkuba gye tukuba Omunyarwanda ali mu enseefu ssaatu kutula amagulu, ye enkuba gye tugenda okuba Omunyarwanda ali e Mmengo, si nsonga alina tayito ki. Kubanga beekwese Mmengo awo olw'okuba ekitiibwa n'empisa bisibuka Mmengo, batukwasiza awo bayisewo ebigendererwa byabwe. Era Mmengo bwe muba temusituse ku kizibu kino kye mwaleeta mu ggwanga Uganda, puresha ajja kufuuka ekintu ekirala. Puresha ejja kukuba Mmengo. Puresha omanyi kye bagatta ne bagamba nti puresha tekyabalansinga. Eiza ejja kuba wansi nnyo oba ejja kuba waggulu nnyo. Naye temujja kwebaka. Puresha. BBS telefayina eganye tebatambuza simanyi bi CBS simanyi bi BBS. Mutuwulidde amawulire ga His Excellency Kyagulanyi mugateeka ku kasalabecca. Wulira amawulire gano gonna ga platform za Buganda. Okuweebwa passport za Uganda ekibaviirako n'okusuwa emirimu ebweru w'eggwanga gye babeera bagifunye. Bwe tuba tulowooza ku tteeka lino,
bamukuba kukubabula ne balowooza nti tuleese etteeka lino Abanyarwanda babeere ne special attention nedda bategeere nti waliwo special problem ku bisolo. Donald Kananuka atangaazizza nti abazungu bwe baali basala ensalo za Uganda ne Rwanda, Abanyarwanda abamu basigala kuno nga gavumenti erina gyeyinza kubagobera okuggyako okufa ku nsonga zaabwe. Omugamba nti Habyarimana n'agamba nti Habyarimana w'e Rwanda addayo saagala nakuwuliza ate Habyarimana kisolo mulimu ba Habyarimana manya ag'Abanyarwanda gonna gafaganagana kubeere wa Uganda kubeere wa Rwanda kubeere wa kisolo. Ensinkano eno yeetabiddwamu Abanyarwanda abazaalibwa kuno bangi abakunze bannaabwe okwewala abo bonna abeenoonyeza ebyabwe n'okubawabya nga Frank Serubiri bw'annyonnyola. Etteeka eryo kulikwasa Koloneli Mukasambidde nga looya omukeru agenda okwetegereza obuvo n'obuddo kiki ekisobola okukolebwa okulabika nti Abanyarwanda batuula mu maggwanga nga Uganda nga tebalina kibataataaganya. Bano baagala wabeerewo akawaayiro akateekebwa mu ssemateeka kiyambeko Abanyarwanda abazaalibwa kuno okuweebwa obutuuze era bakkirizibwa okufuna obuweereza obuggumidde okuva mu gavumenti ya wano. Jacqueline Nantale, BBS Serefina. Owulidde? Ebyo nga biri bityo ate bo bwe baba baagala okufuna ebiwandiiko ebyenjawulo okuli paasipooti n'endagamuntu basobole nti okwegazaanyiza mu Uganda nga bannayuganda abalala. Nnyini ntebe w'Abanyarwanda Task Force nga mukiise w'Abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda olukulu Oweekitiibwa Simon Kayitana olunaku lw'eggulo. Owulidde? Omukulu w'Abanyarwanda atuula mu lukiiko lwa Buganda olukulu Kayitana bwe twogera nga bagamba tulina empisa embi, bwe twogera nga bagamba tusiga obusosoze. Omukulu w'Abanyarwanda Task Force, what are you forcing in Buganda? Banyarwanda Task Force, what are you forcing in Buganda? Mukyali mu kugamba mbu pressure kabaka w'Abakadaama, obudde bujja kukya pressure ekube Buganda.